Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale bagita Faadi TV yuki mbwebaza bagamba nti mubale nnyo kubanga mugi following comment section ne gamba nti bwiri awo ngenda kusaba munange comments omwekyo gitera mu comment section ebyakalame yafuna olubuto maka g'omuwarabu era nga halimiza mutabani w'omuwarabu nti yamufunisa olubuto byongedde okubanga biranda sawa naye yalikomezebwawo Uganda kubanga olubuto lukuze takyakola birungi mirimo waka mukazi wattu yeraliikirira kiraga ndowooza baba tannategeera nti olubuto lwa mutabani we onaawulira bwetegeeza information etambula ku mitimbagano agenda kuba akomezebwawo essaawa yonna yonna bakadama banne bavudde nga bamunenyeza ekitu kino kyeyakola kyeyakola abasinga bakanya bagamba nti abika alimba nti naye yali ayagadde ensonga nti bakadama basingayo bagenda mu Buwarabu bava ku mulamwa ogw'abatwala bwe bagenda mu Buwarabu bava ku mulamwa ogw'abatwala kituufu kadama ono yali ayagadde bambi kubanga n'Abawarabu nabo si be bangu bannaye si be bangu mumusalire mpolampola bambi omusango mukazi wattu mumusalire mpolampola omusango basajja bano nabo si bangu naye oba oli awo tumanyi oba ali ayagadde wali tayagadde tetumusalira musango just yetaaga kuyambibwa kampuni yamutwala bakyaginoonyerezaako balabe manyi kampuni eziba zibiraba ne bigenda maaso ku social media naye kati baba tebaagala byeyingizaamu anti baba bagenda kubasaba ensimbi ez'okuteekamu okola ki okukomyawo omwana muwala ono olubuto lukulidde ddala luli myezi 5 akuzizza abuzaayo myezi 4 azaale lukuliridde ddala onaawulira nje bigenda okuba nga bikomekkerera anange nawulidde bagamba nti tebakkirizayo bintu bya family planning nti tebakkiriza nate abamu bagamba bakkiriza abamu bagamba tebakkiriza nakituufu tebakkirizayo family planning kubanga nanize ngamba zinga bagenda abamu bakole ki bali ku family planning abamu bagamba nti tebabikkiriza nti bakola ki bakukebera bakucheeka nga ogenda okukola ki ogenda okukola kuba oluusi family planning abamu oluusi zibayisa bubi oba tojja kukola mirimu bulungi kivula bakiba kituufu bano abasajja bakkiriza ndowooza omuntu ng'oli mulamu bulungi ng'oli kiriya bulungi ng'oli mulamu kivula kiba kizibu omuntu ogendayo oluusi ng'oli lubuto era embuto abasinga bazifunira eyo kizibu kuba olubuto bwogenda kukola mirimu ki kubanga ne kampuni oluusi bakolako medical bakukebera balabe olikiriya tolina buzibu bwonna mu sitimu eyo omubiri tolina birwadde byonna pressure simanyanga alusa sukaali biki tolina ndwadde ezo toli ku ddagala kubanga osanga omuntu ng'ali ku ddagala lya sukaali nga bali ku ddagala ly'akawuka bwebityo akamukenenya bwebityo bakukebera balabe oba oli safe oba oli kiriya bulungi nnyo olyoka ogenda okole ndowooza oba oli awo family planning abasinga zibakola ki tebaagala ndowooza abantu kugenda nazo nazo oluusi olumu zimanyi okunafuya abantu noli abamu nga bazibayisa bubi nga batajja kukola bulungi mirimu abamu bwe bagamba why bwe munnange ebimu ku ebitambula akadde kano ku social media kubanga zinaadde manyi nti bazikkiriza nti oba oli awo omuntu ogenda nayo nga bagikutaddemu kati laba ono lengera wuyo ali buto kati tebeezamu kati ensimbi omugaka agendamu sente mmeka kubanga emirimu baali tagikola bulungi ate bw'anaasula nti olubuto lwa mutabani we jjukira omuwarabu ye toyinza mugamba nti mutabani we yankwata n'awuliriza agamba nedda wamwetega elelele biki ati nga bayomba mu Luwarabu awo nga bayomba yabalowooza nti gwe weetega mutabani we naye nga si bwe kyali nga si bwe kyali mukazi wattu nga tewakyagala nebboto banyumiza ebyo byonna bizibu byereere eri mukazi wattu essaawa yonna yalikomezebwawo Uganda nendowooza agenda kuva eri nga amaze kuzaala agenda kuva ndowooza eri nga amaze kola ki nga amaze kuzaala alyoka addeyo Uganda mukama amuyamba abeere nga alinawo akasente akanamuyambako kubanga kamutuusa Uganda kubanga embeera ekaaye embeera ekalubye lwakuba ekimunsala tawo omwana agenda bivaako buvi
ono omwana muwala ali mu kattu baba ebizibu byalimu byo g'amazima simanyi nakumanya iyo bambi abantu abalina ennaku n'omusaasa n'omusaasira kati n'omukazi bwatu mpozi ko tata w'omwana agenda kumwesonyiwa bwesonyi omwana banaamuziika ku kika kya maama we banaamuziika ndowooza ku bukojja gye bazaala maama aye tunaakolaki bakati wanyegera wonna wonna nti omwana wa mutabani wa muwalabu gw'osuubira bagenda kumukola ki gw'osuubira omuwalabu anakkiriza nti mutabani we yamukwata gw'oza n'akikkiriza ndabanga ekizibu ndabanga omuwalabu ayinza ogaana okikkiriza ge mazima nze omukazi we tunamusaasidde dda yankwasizza dda ennaku namukwatiddwako dda ennaku kubanga obuzibu bwalimu ali mu kattu akakalubo manyi omuntu nga bw'onaabeera nkyogere ntya nga bw'onaabeera ku kaato naye ng'akaato katono bitya ne kabomoka wakati kati ng'osigazaamu kapaati katono nnyo nga olina okuba nga ositama amazzi obutakola ki obutakutwala oba nkyogere ntya kugamba nga bw'onaabeera wakati w'amazzi nga mangi naye ng'osigazaawo kugamba akayinja ebbali akalinganga kugamba akazingazinga naye nga katono nnyo ng'osabira amazzi galeme kukola ki galeme katuuka naye ng'ate amazzi gagenda gakatuukako mpolampola kati mukazi watono bw'ali ali wakati mu nnyanja naye nga mu nnyanja gy'alimu alina akayinja kayimiriddeko naye ng'akayinja ako nako amazzi galaga gakanuna essaawa yonna yonna ag'ennyanja kati mwana muwala ono ali wakati mu nnyanja ennyanja ennene obwaguuga waatagaliramu agwa mu mazzi wootagaliramu oba ogwa mu mazzi kati mwana muwala ono ate amazzi bw'ogagwamu ennyanja nnene oba okola ki oba olugenda kakati oba olina okusigala kayinja awo okole ky'olinda ekijja kijje kati mukazi wattu ono agenda kwewala atya ebizibu bino agenda bisimatuka atya kubanga ndabanga embeera ekalubye mu bulamu bwe ndabanga embeera efuukuuse mu bulamu bwe ndabanga situation is getting worse egenda ekyankalana bukyankalanya egenda efuukuukira ddala mwongere okubanga mumusabira mukazi wattu asobole okuba nga avvuunuka obuzibu buno kubanga obuzibu bwo bulabikanga obumuyinze obuzibu bulabikanga obumuyinze embeera erabikanga ekayidde ddala g'amazima nze neewuunya agenda kukikola atya ndowooza omwana ajja abiveeko obuvindowoozi ebyokwogera tata w'omwana bw'oba mpoziko ng'omuwalabu ajja kwewaayo amufeesi ng'amugabe buli kimu ne bw'anaaba ng'amutidde abirekewo lesa omwana banaamuziika ku bukojja addeyo azaale bulungi eyo bawalabu aveeyo akomewo Uganda ng'amaze okuba ng'azaala akole ki ayiye kirala ayiye kipya kubanga eri walabikanga wakoze eki walabikanga ewakalubye mukazi wattu ebintu byatabuse musubscribing munyige ku kade bagiyita Faad TV UG mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti muli big nnyo kubanga mugifollowinga ne kugamba nti comment section weeryawo oba kabuntira mu comment section subscribing onyige ne kale bambi si birungi ku side ya Kadamu ono mbe bulungi sigala ng'ofollowinga mwera